Yes, Fan TV jimba tumideko inaje musinzi kwanga mu followinga abasinziza mu gwanga lyo comment sinzirapa wale kubaita majidu ndo saba majidu muchibi bali mu gwanga lya Germany comment sinzirapa mbagala nyina jimusinziya oli abasinziza mu isadize mu Europe okubanga mu followinga Fan TV jimbagala byansuso eri abasinziza mu gwanga lya Canada mu gwanga lya South Africa mbagala byansuso wale kubaita Martin Kamya kutumideko bali kubanga ogiye kumirako bagita Fan TV UG Martin Kamya wado inache bwetaga ni nga sinabakulaba tenge namba najikuwade nga sinabakulaba nkulinzi esawa yonna Martin Kamya kutumideko ali mu sadi zao Dubai yabade nachi yitaga ne mbadde sinakumulaba atenga anyinyonyola kyabadde asinga okwitaga mu subscribing bagita Fan TV UG likinga ata commenting mu comment section yao atosigalenga ogiye kumideko bagita Fan TV UG ensonga za Kakooza lensizo nako olucha zongera kutabuka gamazima zongera kulanda bulanzi ngana munamulanda ngamabere gambwa esawe eno Namwandu ono alabika omukazi agenda adda mu UK police badde ewudisa bannamawulire nadaba okuzi website ezisinga ez'enjawulo radio ezisinga kuba essaawa eno bannamawulire bonna bagundi badde balowooza nti mukazi ono mwali kusibya essaawa kumbe manager ne cleaner na sky be baliwo bokapuka oli omukazi yatawanyika dda agenda adda mu ggwanga lya UK ndowooza mulaba buli kimu kirina ekiwa ekitambula kiraga nti omukazi ono yatabba lwaki yadduka budusa okuva mu ggwanga okugenda mu UK si byangu naye baba ono omukazi sikalancho ono omukazi mu bakazi baba mukazi ate omukazi bali abakazi abatujju ono omukazi mutemu Namwandu Justin mutemu ate omukazi yasetinga abasajja abatuga bbaawe omusajja ono batuga mutuge ekisinga n'okwewunyisa n'abaana bennyini abagaana okwogera ku nsonga eno ensonga nti abaana balaba kino ekyagenda mu maaso abaana bonna balaba ekyagenda mu maaso naye abalemesa okubanga boogera buli kimu abaana bonna basirifu ki tewaliwo n'omu alina kyayogerako tewali n'omu ayogera ku nsonga yaliwo kitaabwe ng'abataasa jjukira taata waabwe yali agenze kutaasa omwana we ku baana be abaana b'alina era ng'omwana we oyo gwe yali agenze kutaasa wa myaka 12 12 years old wabula yabalemesa okulabika nga babaako kye bakola musajja mukulu kugamba Kakooza Lawrence Namwandu yalemesa abaana okubaako kye boogera kyonna ekyaliwo taata waabwe ng'afa si byangu ne musubscribing bagita Fan TV ensonga za Kakooza Lawrence zikyanda zinabagamba zino ensonga zikyatwala emyezi n'emyezi nga zikyatreninga Namwandu newankubadde yadduse n'agenda mu ggwanga lya UK nebyo tebijja kuggwa kati omuzimu gujja sigala gumulondola emizimu ebiseera ebisinga egitatuula newankubadde bagezaako okugusiba naye eri emizimu egitatuula musubscribing ate mumpere video no kalaki bagita Fan TV kutumideko na Joseph kubanga onfollowinga abasinziza mu ggwanga lya Belgium mu ggwanga lya Germany mu ggwanga lya USA mu ggwanga lya Canada Belgium batumideko mu ggwanga lya Qatar Saudi Arabia wali mu Dubai mu ggwanga lya Kenya mu Nairobi mbagala byansuso mwongere okumfollowinga mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakiyita Baghdad mbatumideko mwongere kubanga mu followinga Fan TV UG likinga ate subscribing ate mumpere video no kalike wele bulungi mweraba tumeneke mu video n'abezeeko